tumanyi nti constitution yaffe ejjakundawo nga tumaze okubatwala embiro. Okusinziira ku Bobi Wine, poliisi yakasazaamu ebivulu by'ebisuka mu 10 mu bbanga lya myaka 2 nga n'ekyakasembayo kye kyabadde kiteekeddwa ku bbiiki y'Ebusaabala ku lunaku lw'ameefuga. Ng'okusinziira ku Bobi Wine, poliisi ezze mutegeeza nga bw'atasobodde okutuukiriza bisaanyizo bimukkiriza okuteeka kivulu. Munamajje eyagawumula, Maj General Kasirye Ggwanga avumirira ekyokusazaamu ebivulu by'omuyimbi ono. Naye nze siyinza gaana Bobi Wine kuyimba oba ayimbayimbe. Agenda kuyimba ebipya bulafu biruwa. Ono ayambalidde abavunaanyizibwa okusazaamu ebivulu bino bagamba nti ensonga zibawa nafu nnyo. Bakisazizza, so what? Hey, ate kyayongedde buwongezi ki? Maanyi ge. Kyokka ono aliko obubaka bwawadde Bobi Wine mu kweteekera akalulu akajja neyeeyama okumwaggira mu kalulu aka 2026. 2026 oli ne Bobi Wine. Ate temwina nja muyita ne 2021 agende mu bibyete esimala nayo. Ono asinzidde wano n'alangira olutalo ku bitongole okuli NEMA ne National Forest Authority nga balumiriza obutakola gwabwe ekiviiddeko ebibira okugwa mu ggwanga. Ne bajjamu emiti egy'emyaka 600, emyaka 5, emyaka 3 ne basimbamu emiti egy'emyaka 6. You think we are stupid? We are not. Who are you? Wasoma bibibira. Kati ate obisala. Otunda, osimba kalitunsi, osimmemu ebikondo eby'amasannyalaze. Ani gw'oyita omusiru? General Kasirye Ggwanga okwogera bino asinzidde mu maka agasangibwa mu disitulikiti y'e Mukono mu kifo kye yatuuma Camp David. Ivan Chimukigozi, NTV kusawemu.